This is from Kitalo in the day, Bwentyo nyongera kubanga tensi mamwe mwena abachaje kumireko kabakari kafifije the news ankambaniriza ku mudakiika eno yennyine n'embeba zaako gyonna gye mutuusizzaako engalo olwalero. Yes, wadde nga mawulire go gafulumye agalaga nti mutabani w'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'omukyala Bobi Itungo Kyagulanyi agobeddwa ku ssomero olw'okuba nti munnange mbu akwatiddwa n'ebiyagayaga. Bo ab'ekibiina kya National Unity Platform ngamba abawagizi bangi bavuddeyo bati ne bagenda maaso okubanga ate bategeezanga eno weri diversion propaganda kutema kigambo kiri super okubanga ate munange bakyayisa family eno naye nga mu byonna kye basinga okubanga bakkiriza nti omwana ono bino bamusibako matugambuze kumulisango era nga mubamu kwabo abagenze maaso okubanga ate bawakanya bino nga bagamba nti eno diversion super mwe muli omukulu amanyiddwa nga Patrick Kanyomoza Lucky Mbabazi's husband yagenze maaso okubanga ate akola tweet egamba nti no amount of diversion will take away the country's cry for an end to torture and the gross violation of human rights. Bwati byagenze maaso kubanga ate awandika nti teri diversion gye bugenda kubanga ate muleetawo egenda okubanga ate etubuzaabuza etujjeko ekyokuba nti munange ensi yaffe eri mu miranga nakwazirana olw'okuba nti twagala abantu abatulugunyizibwa bakomye awo okubatulugunya n'okubanga munange embeera ey'obutujju mu ggwanga lyattu Uganda ekoma okitegeera abantu beetaaga dembe lyabwe. So ezo diversion zonna zamugenda maaso kubanga ate muleeta tezigenda kubanga ate zitujja ku mulamwa. Oluvannyuma lw'okulabikirako ku TV amanyiddwa nga NTV omukulu amanyiddwa nga lawyer Isaac Ssemakadde ng'agenda maaso kubanga ate akunyakunya omukulu amanyiddwa nga Honorable Muhammad Nsereko. Yes, omukulu ono yageze maaso kubanga ate yeegulira erinnya ku mutimbagano wabula nga ate munange teyakomyawo oluvannyuma lw'omukolo ogwagenze maaso kubanga ate gukwajja ogwa muwala w'omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni omuwala amanyiddwa nga Angela. Yes, omukulu ono yagenze maaso kubanga ate nagwo agukolako comment oluvannyuma lwa kaadi ezakoleddwa ez'omukolo gwo okubanga ate munange zifuluma ezirina okubanga ziyita abakadde nga ziriko erinnya lya taata yekka omukulu Yoweri Kaguta Museveni ngeri ya mama teririiko era ng'ono yagenze maaso kubanga ate alaga obutali bumativu n'alaga okusosola ku sayidi ya maama n'agamba nti ekintu ekyo si kirungi n'akamu n'akatono ddala kasita maama abeera nga ate mulamu yabadde alina okubanga ate naye ku kaadi erinnya lirikola ki libeerako. Kino nno kiviiriddeko poliisi okubanga ate munange egenda maaso okubanga efulumya ekibaluwa kibakuntumye era nga wenjogera omukulu ono agenze maaso okubanga ate ayitibwa wali eri ku CID headquarters okubanga ate ayitirayo ku Monday abitebye okitegeera. Yes, bagamba nti ono ayina offensive communication gyagenda maaso okubanga ate akola eri eggwanga. Omukulu amanyiddwa nga Mubaraka Munyagwa mugati gwa bata. Yes, fena twakitegedde bulungi nnyo nti omukulu ono lwabadde lunaku lwagulo bw'atyo agenda maaso okubanga ate awambibwa bannamateekera n'ateekebwa mu mmotoka ekika kya drana. Kakati nno ono alabiseko olunaku olwalero weewaawo omubiri gwe tegubadde na kisago kyonna wabula nga ate ye ng'omuntu agenda maaso okubanga akaaba obulumi mu kifuba era nga ategeezezza nga bwe kigenze maaso okubanga kizimba ali mu ddwaliro gy'apokyeza. Omukulu amanyiddwa nga Ronald Mayinja naye gye buvuddeko awo yagenda maaso okubanga ate avaayo n'atendereza gavumenti eri mu buyinza nga bwegenze maaso okubanga ate emuwa future eri bright era ye teyejjusa ku munnange kubanga yeeyunga ku NRM ekigendererwa kye kyali kya nsimbi era agamba nti ye yazifuna wabula nga bino yabyogera oluvannyuma lw'omukyala amanyiddwa nga Catherine Kusaasira okuvaayo bw'atyo n'agenda maaso okubanga ate akiikira gavumenti eri mu buyinza okumukotogera ate oluvannyuma lw'okukola ki lw'okugikolera. Olunaku lwabadde lwaggulo omukulu amanyiddwa nga Ronald Mayinja n'agenda maaso okubanga ate apostinga ekifaananyi n'awandikako ebigambo ebigamba nti obulamu bw'oyagala bwekwese mu mbeera gy'otya, face your fears for success. Okitegeera kaakati nno abo ba social media in-laws we basinzidde ne bagenda maaso okubanga ate bamusanjaga ne bamugamba nti bulamu ki bw'oyogerako wamala dde okubanga ate olya mu nsi y'olukwe bye wayimbanga eddanga by'ovumirira ate essaawa eno gwe byokola ki by'oliko by'okola naye wandibadde ate otunulako ku mukulu amanyiddwa nga Geoffrey Rutaya yandibadde akola caption eyo gy'ogambye kubanga munange mwe abasinga obungi mutya NRM ne musalawo kubanga ate mugyeyungako naye ye munange yagaana okugyeyungako n'asalawo kubanga ate agyenganga kati wali gwe teweegombawo va mu kwekaza bagenze maaso kubanga munange bamusabula eruuyi eyo.
Oluvannyuma lwa lisiti y'Abannayuganda abakyasinze ku Twitter okufuluma era nga n'omukulu amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba yabaddemu nnyo. Yes, omukulu ono yagenze mu maaso okuba nga ate akola tweet ey'okwetendereza era nga yagenze mu maaso okuba nga awandiika n'agamba nti mpulira abantu bampita Twitter General ennaku zino, naye agamba nti abo bennyini abagenda mu maaso okuba nga ate bamuyita ebyo be batiitiizi era nga munnange bamutya okukamala olw'ettutumu lw'ayina mu ggwanga letu Uganda wamu ne Africa okutwaliza wamu era nga agamba nti abantu abo bennyini bagenda nga maaso okubanga munnange bamwataakinga wadde nga yali officer eyali omusirise ng'akyali office ebiseera ebyo, wabula nga awo wasinzidde n'ategeeza nti Bannayuganda banjagala, okitegeera banjagala nnyo nga bw'okiwulira. Weewaawo bangi bagenze maaso okubanga ate bamwanukula ne bamutegeeza nti wamaffe tukwagala tukufiirako era tukwesunze mwaka ogujja 2026 akalwa okubanga ate tukakuwa obeera omukulembeze w'eggwanga lya Uganda. So nga ate abamu ku bo bagenze maaso okubanga bapinga era nga omubadde n'abamu kwabo abagenze maaso okubanga ate bamuyita nti agendeko wali eri wansi ewa Kiseka munnange ng'abasirikale be abaleseeyo agende yekka nga talina yadde akabundu agende mu maaso munaye babiri nga ate bamumeta ekiraavulaavu ekyo kyayogerako kye balina gyali. Okuda ku saidi y'omukulu amanyiddwa nga Fred Enang omwogezi wa poliisi bw'atyo naye avuddeyo n'agenda maaso okubanga ate ategeeza nga bwe waweze okutunda amajambiya enkumbi gattako obwambe bino osimanya mbazzi gwe sharp object yonna gy'omanyi eyinza okuba nga ate etuusa obulabe ku muntu ng'agamba nti abatembeeyi bano osimanya bantambuza biki simanya ntundira ku kkubo ndi awo neewogomyeko agamba nti temulina kubanga muddamu kutunda bintu ebyo kubanga abantu bagenda maaso kubanga ate bakozesa okukosa bannaabwe era nga anaasangibwa nga abitunda wakutemeza mabega wa mitayimbwa nga mabirizi wali essaawa eno. Omukulu ono abadde nga aliira ku nsiko ngamba mabirizi bukyanga omulamuzi w'ekkooti agenda maaso kubanga ate afulumya ekibaluwa kibakuntumye ng'agamba nti yeetaaga kubanga ate akwatibwa oluvannyuma lw'okukola ki lw'okuyisa amaaso mu kiragiro kya kkooti ekyamuwandiikibwa ne kibeera nga kimutegeeza asasule ensimbi eziwerako ddala obukadde 3 ezeyagaana okubanga ate asasula. Okitegeera kati nnono yagenda maaso okubanga ate yeewogomako eyo mu nsiko era nga abadde ng'akola vidiyo zize ezisinga obungi ng'azikolera mu kasooli mu mitititi naye munnange nga bw'omanyi nti ez'omubbi zibaana kyaddaaki omukulu anagombeddwamu obwali era nga wenjogera ali wali eri ku poliisi eya Jinja Road wakuumirwa essaawa eno kigambibwa nti wakugibwawo ate abeere nga atwalibwa mu kkomera ekitalya gy'agenda okubanga ate asaavingira ekibonerezo kye okutuusa kinaakola ki we kinaggwako. Ate omuto ye amanyiddwa nga ring rapper yasimatuse akabenje ne management ye wabadde bava okukooka Jinja nga bakomawo mu kibuga Kampala era nga akabenje kabasanza mu bitundu ebyennaalya. Weewaawo Mungu mulungi munange bonna tewali yafunye buzibu weewaawo emmotoka mubadde batambulira yagenze maaso kubanga ate efuna obuvune. Ate okudda ku mukyala amanyiddwa nga Don Zella agaliwo gagamba nti ono yagenda maaso okubanga ate mbu abika omwami mbu akyaliyo atemya bukofu okusinziira ku mawulire agatambula. Waliwo gentleman omu agenze maaso okubanga ate alirizinga screenshots eziraga nti ono yagenze maaso okubanga ate ayogerako n'omukulu agambibwa okuba nti munange yafa wabula nga omukulu mbu yagenze maaso okubanga ate amusindikira message ku simu ye yennyini n'amwanukula n'amugamba nti mbadde nga nina covid naye ngenda mbeera fine ndi bulungi ngenda ntereera ekiraga nti oba oliawo omukulu ono tannaba kubanga atakola ki ava mulamu bw'ensi eno nga Don Zella bwe yakola ki bwe yali ategeeza. Ba social media in-laws olulabye amawulire gano abo basinzidde ne bagenda maaso okubanga ate bamukomerera. Jjukira nti we yali abika omukulu yateekako ennamba eya mobile money nti bamutereko amabugo era nga bangi tekyabasanyusa ne bagenda maaso okubanga ate beebuuza nti ate gwe ali mu kunyolwa kwa taata w'abaana amaanyi agateeka ano mobile money n'amaanyi agereta ogajjewa awo nno ne bamulabanga munnange omuyaye era nga amawulire gano gagenze maaso okubanga ate gaggwawo gengedde okubanga gasajjula embeera naye nga kyonna kyekiri tujja kwongera okubanga ate tukola ki tukitegeera oba omwami ddala yafa oba gyali mulamu naye nga zo screenshots weziri eziraga nti yalina mukwano gwe gwe yayanukudde n'amutegeeza nga bw'agenda maaso okubanga ate atereera.
Bannayuganda abali mu ggwanga eri America akambanjulire DJ Farouk omusabatuzi w'enguliko anti ono asabatula n'ebyenda ne bikwetokota yakuba enguliko kiggala n'awulira omuzibe n'alaba n'omulema n'atambula akuba ku mikolo egy'enjawulo omuli egy'amazaalibwa baby shower house party graduation n'emirala kamaala ate nga naawe atesetese ebivulu yakyasinziza ebyuma ebiri ku mulembe osobola omusanga mu kibuga California era nga n'ebibuga ebirala atuukayo musange ku namba y'essimu plus emu7 7 2 5 2 4 7 plus emu7 7 2 5 2 4 7 ye DJ Farouk ku Bay ensamusamu tokkiriza bagenyi bokwebowa. Wadde ng'enfunda ezibeera omukyala amanyiddwa nga Caroline Maka alabikiddeko mu kamera ng'agenda maaso okubanga ate agamba nti tewali nkolagana ya muggundu wakati we n'omukulu amanyiddwa nga MC Katsi ye ayongera okuba nga ate akikkatiriza lwatu nti omutima gwe owoono gye gusula era ng'ono yavudde bw'atu n'agenda maaso okubanga ate atutegeeza nti singa bukya ku makya Caroline Maka n'amusaba ekidaala oba embaga agimukubirawo okubanga agamba nti omukyala ono asaana birungi byereere olw'ensonga nti ye yekka yasobola okubanga ate ayimirira naye mu mbeera enzibu ddala gy'ali agenda maaso okubanga ate ayitamu okudda ku mukyala amanyiddwa nga Sheera Gashumba yessa ebizibu naye byabadde awera ennemba nabyo ebya ex God's plan okubanga ate amusonjogola buli lukya omukulu amanyiddwa nga Edmezaya yavudde bw'atyo n'agenda maaso okubanga ate amuyirawo omubiri era ng'ono yakoze olulumbagana luli supalubalula ku mukulu amanyiddwa nga God's plan n'amubuuza ebibuuzo ebyo nti gwe oli musajja ki Sheera Gashumba waba yakera ku makya munnange n'akulekawo si musango gwe bulijjo wano twagala abantu ne twawukana ne bagenda maaso kubanga ate batambuza obulamu bwabwe naye gwe obulamu bwo buli fake olina mujozi toyina makulu okitegeera kati ovuddeyo ogenda maaso kubanga ate oyono n'erinnya ly'omwana tugambe nti gwe toyina bantu b'oswampate side eyo olw'okuba nti Kenzo yakola oluyimba n'omukulu amanyiddwa nga Rickman essaawa eno boyfriend wa Sheera ogezaako okubanga ate naye omusiba ku lukalala olwabo abaswampata Sheera ogezaako okubanga munnange oluyimba lwabwe oludibya naye ffe twakutegedde era bino byonna byokola kimanye nti n'omukyala eyandibadde eyo n'akwagala okugwa mu mukwano naawe mwanattu biyinza okubanga munnange bikola ki bimulema olw'ensonga nti oli kisajjasajja totegeera oli ayinza okulaba bino byokola n'atiirawo n'akwesonyiwa nga lumu gya obukyayi bwo n'omutima omubi ku mwana ono mwesonyiwe agende maaso okubanga ate akwasaganya obulamu bwe kuba naawe olina kasasiro omuvundu gw'osirikidde. Omukyalo ono mwennyini yes asonjogoddwa olunaku olwaliro ba social media in-laws abayitirako wali eri ku akaunti ya tatawe bw'abadde agezako okubanga ate amupraisinga nga socialite asinze okuba munnange ne tutumu wali eri ku Twitter munnange agenze maaso okubanga ate awandikawo emyaka 23 egya Sheera so nga ate birthday gye twali twakavaamu bategeeza nti omukyalo ono yaweza emyaka 26 ekyo nno kibajje mu mbeera ne bagenda maaso okubanga ate munnange bamutabukira ne bamugamba nti munnaye temutuyita abafala bamutulabako amatu temutuyita pusi oba bamutulabako bwoya temutuyita miyayo ate ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Suna Bena okuva e Masaka naye yagenze maaso okubanga ate ayugumya abantu boba wali kujogeza ebulenga oluvannyuma lw'okubya ekivulu kyajjudde nga bazze kulaba DJ yekka omubwati era bw'atyo yafukamidde n'agenda maaso okubanga ate asiima abawagizi be ate ye omukyala amanyiddwa nga Malaika naye bw'atyo yavudde n'agenda maaso okubanga ate asiima omukyala amanyiddwa nga Martha K n'agamba nti mu nsi munasinkanye abantu bangi naye munnange talabangako omukyala alinga ono agamba nti abadde kyaliwe owannamaddala ye muntu yekka gwayogera naye ku ssimu okumala essaawa 2 naye nga munnange bibanyumya tebiggwayo agamba nti waba nebimutaganya ye mukyala amuwabula n'amuwa ku magezi kwegamba yagenze maaso okubanga ate amusulako akabaga ak'okucelebratinga omukwano gwabwe okitegeera ekintu ekyo so gwe alowooza nti akabaga bakakolera mwami yekka oba maama yekka n'emikwano bagikolera obubaga bw'atyo yagenze maaso okubanga ate amusiima n'amusabira ebirungi bingi nnyo agamba nti ye mukyala amanyi okufumba naye ng'ate wekutuuka okulya talya okitegeera ekintu ekyo bingi nnyo byamumanyiiko agamba nti omukyala oyo ayagala nnyo kakala ka redi kamukolera bulungi nnyo nyini ddala bingi awo byagenze maaso okubanga ate awandika okugezaako okubanga amusiima omukyala amanyiddwa nga Patricia yes owa Ghetto Kids olunaku olwaleero gabadde mazaalibwa ge so nga ate ye Zahara Toto naye amazaalibwa ge yagenze maaso okubanga ate agakwataganye mu sitayiro oluvannyuma lw'okukubyako ekivulu nga bw'okirengera
gawadde mazaalibwa ge era ngo naye avudde bwatunagenda maaso kubanga ate asiima abantu weewaawo yesinziddeawo n'ategeeza nga bwali kumpi okusamba gawuni wadde nga abasajja alina alukulula na namba bw'ati bwe yategeezezza naye engeri ekyasinze okunyiiza abangi kwe kutegeeza abantu nti yawezezza emyaka 25 okitegeera ate nga n'omukyala amanyiddwa nga Chezene Bake naye bw'atyo yavudde n'agenda maaso kubanga ate asiima mwenna abamwagaliza amazaalibwa amalungi n'abamuyiriddewo omubiri ono naye yatabudde ba social media in-laws oluvannyuma lw'okukoona ku myaka gye ng'abamu bagamba 22 abalala bagamba 23 wadde nga ba social media in-laws bagiwakanya ate kumira mpeera bankumire musule bulungi mbagala nnyo mweraba Anange basweeti mwebale nnyo for the birthday wishes nsanyuse nnyo buli muntu ampostinze anjagaliza birthday nungi mwebale basweeti ngezezaako okuripostinga but I cannot kubanga muli bangi naye nsiimye buli ampostinze ampadde ebigambo ebirungi baraita abafaani tiimu yange mwebale nnyo mikwano mukama abawo kusaba nange ndi happy badange ndi happy zenandi wakanera abwenyirira kino kanchijeko tekituttira omukolo Maria's bridal wadde nasigadde waka yagambye Becky bw'oba oli wakasiba mu kiteeteeyi kyo Charles n'agamba Becky wadde oli waka jangu munayo labike bulungi akaviiriko ne ka makeup Apple Watch negamba Becky wadde oli waka ka Apple Watch kalina okubeera ku mukono iPhone 13 nega Becky wadde iPhone 13 yange nega Becky nina okubeerawo wali wonna bayimbi bannange bamaama bakulu mu industry bataata baganda bange mwenna mwebale kumanange it means a lot hey my sisters and my brothers it means a lot now thank you for posting me on now thank you for the love now See, I'm getting big now just because of the posts you're posting. I'm not getting big. That dress doesn't fit me, just means now. Hey, this kind of love is too much now. Heather. Tongereza omane yazanye game kama abawo mukisene beino kwake kimuli kicho tuyanze mwebale mu post ino love je mundaze bannange genda kunsuula edda ekisanja tekikyalabika mama nekandi kodinge zibadde manyi mwamaliriza kyamera tulika mu video yange Oma mwebale kunjagala sakumalayo bigambo bane mwebale kunjagala banene yanzo banfukamire kabere nabekyantuka jja kuba tikyantuka naye nfukamidde mwoyo mwebale kunjagala birthday wishes deyaza thank you tweyaza mwebale deyaza thank you tweyaza Roger ku kamera yakute iPhone ye nanyi nibadde era singa amadde siri mugumu video badde nnema Roger